Omwogezi wa poliisi ya Uganda Lusoke Kituuma mu lukiiko lwa bannamawulire otuuziddwa ku kitebe kya poliisi e Naggulu atangazizza ku njege yagudde mu Makindye Division ekizimbe ekyo kyabumbulukuse mu kiro ekikeesezza olwaleero. Twasobodde okuggyayo omuntu omu nga mulamu era ne tumutwala Mulago Hospital, then ne tujjayo n'omu naye nga mufu era omulambo gwe twagutute mu City Mortuary e Mulago. Ekikwekweto oba operation ey'okulaba nti tununula bwe wabaayo omulamu yenna kikyagenda mu maaso era tujja kuba tubategeeza mu maaso awo ebinaaba bivuddemu. Lusoka agamba poliisi n'ebitongole bikwatibwako ensonga byabakanye edda n'eddemu ery'okunoonyereza nga ku mulundi guno ne bannannyini bizimbe baakunoonyerezebwako. Bano abantu bannannyini bizimbe tebatera kwesanga nga tebabonerezeddwa, batera okubonerezebwa era bw'ogenda mu rekodi y'abantu oba ebitongole ebivunaanyizibwa ku regulatinga enzimba ojja kusanga nti rekodi gyeri. Olama Kereyo okuva mu kitongole ekya National Identification Authority agamba mu kaweefube w'okuzza obujjandaga-muntu mu ggwanga lyonna baakawandiisa bannayuganda miliyoni 2.5 n'akubiriza abantu okujjumbira. Tokyalina kalungi k'osobola kufuna mu Uganda weewaawo nga tolina ndagamuntu, naye ate mu buteewandiisa weekosa wekka kuba buli lwewandiisa ogamba gavumenti ti gyendi nange mumanye, ate gavumenti neekuteekateekera nemanya nti bwe tuti bwe tuli obungi bwaffe zino ze demographics zaffe ate obuweereza ne bweyongera okutereera n'eggwanga lyaffe ne ligenda mu maaso. Olama agamba okwewandiisa okufuna endagamuntu empya n'okuzza obujja ezaggwako kwa bwereere n'akubiriza abantu okuwa ebibakwatako nga tebataddeemu bulimba. Kakasa nti ng'ogenda okujja omanyi birungi ebikwata ku kika kyo omuli eggwanga n'ekika era omanye n'ebikwata ku bukojjaabwo omuli eggwanga lya maamawo era n'ekika mwasibuka. Mbadde nsaba nze ndowooza tubeere nga Samwiri tugambe nti nze n'ab'ennyumba yange tunaawandisibwanga era tujja kukkiriza gavumenti etumanye era twewandiise. Wabula ye omwogezi wa poliisi y'ebidduka Mike Kananula akubirizza abagoba b'ebidduka okwongera okubeera abeegendereza ku nguudo n'okwagala obulamu bwabwe. Twalinawo akabenje akafiiramu ssentebe ow'e Kamuli District ku kifo eky'e Nakifuma okuliraana ne offices eza Ministry of Water and Environment ku luguudo lw'e Nakifuma Kayunga. Nakyo kikulu kino nti naffe abavugira ku nguudo zino okusigala nga tugoberera naddala amateeka agakwatagana na speed nga tutambula. Ate n'okubeera buli ndaala essaawa yonna nga oli ku luguudo. Ku bikwekweto bya poliisi okwetoolola eggwanga lyonna okufuggaza abamenyi b'amateeka Luko Esigira alambuluddewo ati. Alishi mu Makindye Ssaabagabo amaka g'omwami Alex Sali agalumbibwa ng'ono mutuuze w'omu kitundu ekyo. Kyenninawo ekipya nti emmotoka eyasangibwawo ng'epaakinze era gye twasangamu emmundu namba UBQ 726T. Twasobola okuba nti no tuzuula ani nannyiniyo. Mu ngeri y'emu tukyali mu kaweefube w'okuzuula emmundu zino ebbiri zaavaawa oba zirina we zaaloopebwa nti zabbibwa. Enteekateeka ezo zikyagenda mu maaso era tujja bba tubabuulira. Kasimbazi Yusuf, Salt TV, Omunyo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.